Kenya mu kibuga Nairobi gye yaddusiddwa olw'ekirwadde ekibadde kimubalira embiriizi mu ggwanga lya Uganda. Ono yaddusibwa mu ggwanga lya Kenya afune obujjanjabi gye yafiiridde olunaku lwajjo. Ebibuuzo ebyebuuzibwa, ssente z'abantu ziri seefu eziri mu bbanka. Kino kirina okuba ekibuuzo ekinene kubanga abantu abanene mu bbanka we bavanga bano ng'eggwanga liri mu mbeera ey'okusoomoozebwa ey'ebyenfuna. Abakungu mu gavumenti batera okukozesa omukisa guno ne babba ssente z'abantu. Amaina gangirinze ashakama 18 official wa international muterabiranga kutanga kagamba ka international kubanga yinengeri ye kampewezo omutima kama wapa musitulwago ebyene ebibuzo bya mumbuza kubanga timukabona nga nkayuka bamikwano zitivanga ku musitulwago situlwago ndiyo bulungi ino era nga ndi muntu wanuku mu mateeka wakubanga nkaligula kada aisawo yene nandijajangule kada kubanga mulina ebigambo byomwogera ku comment section byentategeera kama wegendereze obutwa kama wegendereze balijja kuwamba nze kama nakola kigo muli kutiisatiisa mu comment section mundeke I enjoy my life ayambaye nakateeso kemairi kusaba abanuufu munfunira lyokukukuka ekyambalo kyanuufu ekyekyalwebi ekimyufu ekyakasaayi munfunire yoku mukiitemu n'akakofiira nze nkoyokolanga vidiyo danuupu nga ndi kwambala bwambale bino bijaketi ndi kubaswaza buswaze hedigala omulamba okubawongoza ovolo yanuupu kuno kuba kuswala kwene singa kati saawa dino ndi kuduumula sawundi na uniformu yanuupu kama lwaki tojegulira lwaki timujingulira singa kati ndi kuwunika kuwa